Alien Skin namwogeddeko jjo ne mumanyira nga munvuma ekyanjogeza ku Alien Skin kyabadde ekintu kimu. He disrespected omuwala wa Sanyuka TV Tracy. I know Tracy personally. Alien Skin bwe yatuuka ku airport gavudde ebweru, omuwala ono munnamawulire yakola mulimo gwe ng'amubuuza ebibuuzo Alien nga taddamu. Ekifaananyi ekyo kitaalabika bulungi nnyo. Ate Alien ekyo kyo tetwandikivumiridde. Yamala n'agenda ku TikTok live yoyo Alien Skin n'atandika okumanyira ab'amawulire nga kakkanya omulimu gw'amawulire. Alien nkubuulira ekintu kimu, tojja kumanyira mawulire nga weetuli. Tonnatuuka ku eyo level, tonnaba kugituukako n'otandika Alien okugamba mbu simanya, mbu ab'amawulire abamu simanya tebaakuwagira. Which is okay. Si buli omuntu agenda kuwagira. Naffe era tebaatuwagira. Naye bw'oba oyagala kutandika kulwana ntalo, tojja kusobola Alien. Stage gy'oliko wandibadde ogikozesa okuzimba brand egenda okubeera sustainable. Nova mu bino ebyekisiru eby'enduulu n'ozimbira ddala sustainability. Wano mu Uganda is about time. The cost of time. Leero ina abantu. But can you sustain it for the next 1 year? Bana abakubira enduulu batijja butizza abamu. They don't know even what they call a music brand. Omuyimbi abaako ebigenderako. Nawuga yekola ebintu bisatu Alien funa manager. Ategerekeka. Vamu abo Abasudan. Second, lefuna omwogezi. Gwe tu Alien tukoyo kulaba ngoli otunula mu buli kamera oyogera kino olumu oyogera bitakwatagana just to please those you think are following you. Alien ino okulondako ebintu bisatu. Oli blogger, oli TikToker, oba oli muyimbi. Tosobola kuba byonna. Tosobola kwewaana. Gwe kennyini leka bakuwaane. Kati fe abanaakuwaana otuleseewa. Gwe kola omulimu gwa kuyimba. Ebyokwogera bireke. Birekere ddala. Naye tosobola kuba nti oli muyimbi, oli blogger, oli TikToker, byonna oyagala bikola ssebo. Awo obuzibu bwe bujja okuva. Abantu tebawagira nnyo bayimbi baasama. Kyekikumye ba message. Ensobi ze balimu abayimbi abasinga obungi kujjanga mu kamera ne waba talina kyakwogera. That's for management. Funa management erinnya lyangu okukola naye okuli sustaininga. Omuyimbi abaako ebigenderako. Omuyimbi abaako ebigenderako. Erinnya teriba ly'omu nti Junior ndi wano. Funa designer. Alien kyusa ennyambala. Ebyo bintu by'okwambala ekinu ng'olinga agenda okulwanisa kkoni. Nojja ku live oyambadde bu vest. Nga tonnajja ku live kwogerako eri eggwanga. N'omuntu weesiige ku bizigo. Kagamba omuntu you can be smart. Ng'ate olabika bulungi. To attract the other class of supporters gy'oyagala. Abantu abakuwagira baasoma. Abantu beerondera ddala ze nina abayimbi abali bawunya enkwawa. N'ayagala agwe mu bantu ne bamuviira. Abeera ku stage ayagala tugwamu awunya enkwawa. N'omuntu yambala ku shoti ezitegerekeka ez'omulembe. Gende wa Brands. Abana gye bali aba designer abalungi. Kakati iwe brand. Biri ebya champion gudo gye mubeera mu ghetto. Nga muli enkola ebyo kati byakomye eyo stage kati wagivuddeko. Nkubuulira ebigambo bino.
enviiri zitereze ojja okwogerako n'abantu yes oyina amalaasi ne Bebe Cool agayina but they are very organized wano mu bayimbi abambala Bebe Cool ayambala Chameleone ayina wayambala obulungi nze Chameleone musanga mweyo Range Rover ye akasajja nga kakubye engatto Chameleone nga yambadde saati nga bijini ya nukanti ono ye Kamili nekibi nnyo okutuuka nga abantu beebuuza bwebuuzi mpozi gwani ennyambala kintu kikulu nnyo mu bayimbi ennyambala kintu kikulu ne bw'onajja ku TikTok ng'ogaayo enkola teweesize bizigo you are still disorganized get organized alien the world doesn't wait people don't support nonsense